Uncle Derick. Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you too, Sebo. Ogamba otya Derick? Sirina agamba. Ye gwe Derick Nsubuga. Derick Nsubuga naye eryo ninge yalisuula ndi Derick wa radio. Derick wa radio ne Derick Nsubuga lye linnya lyetuufu. Erinnya ettuufu yaman. Derick wa radio lye lyasinga okutambula ennyo. N'ekyo ng'okitadde ebbali lyensinga okwagala. Linzijukiza omusajja gwe nali nsinga okwagala. Omanyi ekintu ekyasinga okunsanyusa omanyi nali nkugoberera ng'oyagala nnyo radio era buli wogenda e Uganda ogenda nnyo ewa maama wa radio era nange nagendayo nakulaba wandaba nakulaba nenkola video mu December eyatambula ennyo eri mu mitwalo 5 ejja views naddala abantu abali ababeera eri okay mbadde ndagirira oli mukwano gwaffe naye tugenda maaso so aso abantu abagala ennyo radio then ne bafollowinga video eyo but I'm really so happy that wali oyagala nnyo legend wali omusinkanyeko nakati mwagala nali nkola naye si just kuba nti mwagala bala nali nkola naye ng'akyali mulamuya yes nange nabeerako naye emirundi ng'esatu yali ayagala nnyo akenge ng'ate nange ndi munywi wa akenge so twali tunyweddeko nze ne radio ekiro kyonna naye kati kyekyo kyoyinza okuba nga omujjukirako ati because we talked a lot try okunywa kibaawo naye oye musajja nze gwencakkiririzaamu nakati yafa naye teri muyimbi agenda kuyimba nga radio yayimba kizibu babawaana saagala disrespecting abayimbi bali eyo naye teri muyimbi oyo radio tazzikawo kituufu oli yali katonda wa music naye katonda bwatu bwe yasalawo so kati twasa naawe oyogedde nti yali katonda wa music radio yali katonda wa music Red Banton yasooka okiŋŋamba ekigambo ekyo mugana wange naŋŋamba nti ye kati amuyita King Moses yaŋŋamba King Moses was like a god of music singa waliyo ekitiibwa ekisinga ku kya King kye naali muwadde yali mubi Rastaman yali wakabi rest in peace radio Moses era nja kugendayo okwera mu December nkyali nasinkanako ku maama nyina interview ne sinagita nagikola dda ne maama wa radio naye eri emotion nnyo nagaana ogita naye bwe naaba nfunyelo nja kugita maama we yanjagala nnyo ne munyumiza ne muganda we Franka naye nsanyuse nnyo okulaba Derick nange okukusanga kati ate bano abakuyita Derick wa Muna abo kati byakajja myaka ng'ebiri esatu egiyiseeko katono nnyo kati batandika batya okuyita Derick wa Muna nga tutandise era okukola ne Muna kuva nga tukyali Dubai so abaali bampita Derick wa radio era radio ne balijjawo ne bateekawo erya Muna naye nabo sibalinaako buzibu Muna nno nali musinkanyeko yaŋŋamba oba waneeno naye sijjukira namusinkana bambi twali mu bbaala ne musinkana awo waliwo ekivubuka ne kituwaayiriza ndozo oba wabiraba wamma mwatulendingako zijjukidde ebifaananyi mwekubyawo kuba waliwo enawukome nateekayo posti nga mumanyi eddalu lyange neŋŋamba Rich wa Muna kati babuloga bana bapropaganda ne babuukira kati osisinkana otya gwe ne Muna nze ne Muna okusisinkana physically kwali kwa Dubai naye nga twali just tweraba ku social media okwo katonda n'atusisinkanya e Dubai awo kati kyogamba mwesanga online yasooka okuntuukirira kukyali yali ayagala kuva eri kuba yali mu Saudi Arabia nga ayagala kujja Dubai nantuukirira ng'ayagala ate kusala kujja Dubai ndoozanga eri abikooye kitegeera so nemutetenkanyizaawo nemuyambako najja Dubai omukwano gwammwe nga temunnakyuka kubanga kati mulaka temukyabeera mwenna agali mu nkuubo naye sinti tetukyabeera ffena naye tulwawo okweraba bungereza ono alina engeri gyatwawuddemu bwati okitegeera buli omu kati alina goals ezize okitegeera ate nga tulabika kati tulinga abatuuka gye twali tulaga kyeyinza okugamba wano muli ku ttaka lya King tuli ku ttaka mwajja Queen tannafa
bwe twajjira nga ttaka lya Queen kati lya King. Kyali wange mwebale kusamba kajji na kutuuka ku nsi zino zimu ku nsi ensuubize. Tewali nsi esinga eno tebakulimba. This is Great Britain world. Gulu lya ku nsi. Eno yakola America, yakola Canada, yakola Australia, yakola buli nsi, yakola Hong Kong nekola ne China, yakolonizing ensi yonna. Na America yennyini ina independence. So wasamba akajji kali akatuufu wamalayo. Sinnaba kumalirayo ddala naye nga wendi alhamdulillah kijja kugwa. Mana gano mazzi genywa. So ndi wano ne Uncle Derick. Kati Uncle Derick. Yamani. Obulamu bw'egundi bwe Dubai eyo. Dubai yali atya muhaso. Kakati Dubai. Ye Dubai teiza kuva ku mutima. Dubai is my first home. Dubai yennyonyi gye nsooka okulinnya mu bulamu. Ngenze kuyiriba. Ne haso yali nkambwemu. Naye wali balista. Anko omulimu gwe nasooka okukola teri yali agumanyi nga just bandaba kunyirira mu kakolo mu ku weekend n'okusinga ku Facebook naye nga haso gy'olimu bwagimanyi kubanze ne bazadde bano bali temanyi mulimu gwe nkola nga sinza wali okola mulimu ki omutuufu kati bwe mba nva e Uganda baŋŋamba ngenda kukola mu showroom ya furniture okitegeera gundi zino companies eziri e Uganda ezirecruitinga ngenda okutuuka ate nasanga birala bankuba mu kifactory kyambaawo okisala embaawo oba ekikola ekisala emiti bagiyitaga emiti gyennyini nekisala embaawo ne bakola enzigi bakola furniture oba buli kika naye mu factory eri okwokya kwa Dubai okumanyi olunaku olwasooka Rich nakabira ku mulimu amaziga nensooka nkuba emmeeza twajja abantu naza 16 ne tugamba guno omulimu si gwe twasayininga nga babatadde mu kifactory nga kyokya anko nga kyokya ze nave Kampala ngebe sibikolangako nga obulamu obusibumanyi olabikamu omuvubuka ali soft muganda wange nakabako amaziga kitenyizo nga mu lunaku olwasooka nga bantadde mu factory wali eri bampadde safety shoe biri ebizitowo ebigatto bimanyi ebya bulaka bakutika olubaawo oluzito wa kilo nga 10 aga bale basajja ate kati fe abaddugavu abasooka ne mu eyo kampani kasita baatulabako ne bagamba amaanyi gayingiddewo bo bulaba omuddugavu amanyi maanyi kati wakoleyo bbanga ki eyo nakola emyezi 11 ne contract saagimalaako ng'okola okera ku maca mpaka lwaggulu muganda wange nga nkola essaawa zaali 10 essaawa 12 nali nsula Abu Dhabi nga nkolera Dubai nga ntambulira essaawa 3 so kitegeeza olugendo lwabeeranga olugendo n'okukola essaawa nga 15 essaawa nga 15 kati weebakayo essaawa ndowooza nga 5 ate n'ozuukuka oba olina okuva Abu Dhabi manyiyo olina okuva Abu Dhabi ne bakuteeka mu kibaasi ekitalimu esi omusana ne gusooka gukwokya bane ebbugumu lya muganda wange Dubai yo ekyali wange namwe mutobye muganda wange abaana abali e Dubai mbawa respect abaana bali mu hasa entuufu abaana bali mu hasa entuufu bali e Dubai abaana bali mu hasa entuufu be baana bali mu nsi z'Abawarabu nabalaba abaana bali mu construction eyo batoba blood kati ekirimu ekyo kivaako ddawa ekyo ekirimu in fact bantaminating nga butaminating gwe omayo kubanga okola otuyana basajja baboggola bannayo obusajja obuyindi kwa bwe bwatukozesanga akola kaboggola natuka nenkuba emmeeza nankanga ne banganga tugenda kukuzza wame ne mugamba naye kinjagala ne mbagamba munzize waka munzize byalinga ebyokusaaga naye ne bangulira tiketi ne banteeka ku nnyonyi eddako ne banteeka ku nnyonyi banteeka ku Etihad ya Abu Dhabi paka Uganda Etihad mpoze ebiseera byali ekola e Uganda yali ekola e Uganda nga tebannagiyimiriza Etihad nnyonyi nnungi nyongi manyi yamani kati ate nensinzira okuva e Uganda nenziramu nenkolagana muganda wange Fab Love oba omumanyi Fab Love mumanyi Fab Love nankomyawo e Dubai bawa fifi oyo yennyini bawa fifi nankomyawo e Dubai awo nenjiriba buto nenfuna kampani awo tumutumiddeko Fab Love tukutumiddeko oyo muganda wange nnyo Fab respect number 1 wange mwali so nenzira e Dubai nenfunawo kampani etunda mubisi gwa njuki eyo gye mbaddemu okutuuka nga kampani etunda mubisi gwa njuki mubisi gwa njuki honey nenga bamujja mu nsi ez'enjawulo bosi wange ate yali Mungereza yali ankozesa mu eyo kampani so eyo kampani yampa ku mirembe nempeweeramukko
nenga haso yali yamanyi maana haso yali yamanyi eri kati awo nokola ngotunga mutunda mubisi ntunda omubisi awo biseera era muna mwe yansisinkanira awo tugenda tuukawo tambula mpola tonvuga speed yampodde speed so nembeera bweyo company yampaka emirembe tunda mubisi gwa njuki mutunda hane kati awo wennyini otandika otya okukola oba video kubanga nawe watandika okukola content TikTok kakati olwo TikTok ngitandika mu lockdown TikTok anti yakajja wano mu 2020 sijukira na mwaka mutufu gwenyini gwe yagiramu naye mu lockdown nze nganza omuntu bwengitandika kuba Dubai batusiba tokkirizibwa kuva waka mani mu bed space yange nali ngagiraba naye ngagiyitako nga sigitegeera nga bagiranga ne ku Facebook ngagiraba abaana bagibeerako nga bu video omulaba naye nga sibitegeera kuba lumu netunuzaamu essimu nali wabweru w'ekizimbe kwe nali nsula nenkola kayimba ka radio in fact ke nasookerako nengamba kankateekeyo buteesi kayimba sebo ne katambula mu byokusaaga genda okulaba abaana batandisuka sharinga kaali kayimba ki kayimba ka kuku aka radio and weasel you are sweeter than kuku okitegeera kayimba ke nasookayo ku account yange ndabanga kayimba katambudde kakoze wasooka funa views meka views zirabika zaali ndowooza nga mu 3,000 ziba nyingi ku muntu atandika ziba nyingi nnyo zalinga mu 3,000 ku lunaku olwo lwasooka nengamba kino tekisoboka mayiyo TikTok bweba yakuyisawo video ne bwoba mupya nga video yakutambula ebejja kutambula tekiringa ku Facebook TikTok yerimu wondi yayo kati ka video katambula ne kagenda viral awo ne kampa amaanyi atakakola akaddako nokola akalala ng'olina bafollowa bameka waliwo okufuna views n'okubeera ne following kati views ezo zigirako ate bafollowers abamu ne batandika okujja mpola 3, 4, 5 bwe watyo buli bwenteekayo ka video beeyongere buli bwenteekayo ka video nga beeyongerako nenga bino bya ddala content we yalinga wa covers si covers zo kakati nensooka nfuukamu motivational speaker ow'omukwano kati awo nkujjukira kakati ako ka video akasinga okutambula ke kakali just kamotivatinga wali oyogera kuki era nali njogera nayogera bungi yo bwabeeranga bungi obumu nabeerangawo ne browser nengamba nenka recordinga ngenda mu maaso nkuwulira nenkasukayo okitegeera so akasooka okugoyinga viral ndowooza kanyingire emitwalo lozanga 10 egya views egyo giba mingi akati awo ate nga bakadama ne basooka bayiika bati naye bakadama bamenyesa emitima bonna bali eyo mbamanyi nensooka teekamu buli ate obwo bagumya nga basharinga so bwe wakola ka video akakamotivatinga nekakuwa nawe nekakumotivating ate katambudde okusinga ne buno buchallenge bw'ennyimba nawe nekakumotivating okukola akalala nekamotivating okukola akalala obuvidiyo ate obusinga nze nabukoleranga na ku mulimu ebiseera ebimu kuba kati nze kampani yaffe yatuuka neggulawo lockdown nga batukkiriza bakola mu zi supermarket okugenda nga mukole so kati nga buli mbeera mu break ngenda nendikodingayo kamu bubiri nenkasukayo oyo waka yatambula nnyo kati buvidiyo ne butandika otambula naawe ne wezzaamu amaanyi n'otandika okukola nga buvidiyo obulala obumotivatinga naye nga abakazi bebasinga obusharinga nagenda nenkeberako mu bantu abasinga okunfolowinga nga ndaba abakyala by then bali 70% n'abasajja bali 3 nemanya nti ate abakazi ebintu by'omukwano babyagala nnyo ndowooza n'okusinga abasajja ate kasitofuna following y'abakyala kiba kiwedde era olabika wafunamu n'abakuwalana ne bagana naye ako kakawboy keeyita muganda wange mu Dubai nabafunangamu kati nina gayiro mumba ndi ku train nansanga nangamba negwe chali gwe mukazi wange postinga nnyo ku status okitegeera chali nga alisi yasanga mwana mukazi wange postinga nnyo ku status sembanga mweyagala ne muganda wange nze sikumanyi ni mukazi we simumanyi okitegeera so embeera ngeyo yatuukangawo nabasanga nga abenjawulo kati awo wennyini mu motivating wasanga ndoza ne Muna yanfollowinga ne mufollowinga kuba already naye yalina following Muna already naye yali akola nga naye alina content we kakati Muna yansooka ku TikTok
abaana Muna namusanga ku TikTok nendoza era yali mupya naye nga alina ku following ansingako nga naye akola content ye kati ye content wabakadama balina Muna kati ye yakolanga nnyo bukadongo kamu obwo we butyo video bwe yasinga okukola obwakadongo kamu balina ne content omulala bakadama gwe batera okukola ye mu kiyumba wali eri soko nywewo ka Starbucks bulamu buno bwatereera soko onywenywere ka Starbucks bannange tusinzidde wano London we tuli era tuli mu kulikodinga wano ne chali wange Derick wa radio abamuyita Derick wa Muna mugira mulindako ennaku zino naye tukyali ne Derick wa radio kati Muna akuweereza message akugamba akoye Saudi Arabia kati Muna okumpereza nali mfunye company aweyo nga nfuusa ambassador wa company ya Tours and Travel na company yansayininga kati Muna nga ndaba ate njiranga nnyo nanga Derick njagala nnyambe oniteremu eyo company yammwe Saudi eganye nampereza sente nemukwasaganyiza ebintu bye nagenda e Uganda nemukwasaganyiza era tiketi najja Dubai nemugwa mu mukwano mwattu ate si bwe kyali just nti yali TikTok ate nange ndi TikTok so just kyalina kiro kimu nali nvudde ku mulimu kubanze buli navanga ku mulimu era nga nkwatayo ka video okitegeera buli lunaku nakwatangayo nga 2-3 kati mba ngenda okukwata ka video abaana be twali tusula nabaawo mu gundi kuba Muna yatuukira wenyini twali tusula so be twali tusula nabo mu bed space nibaganira lwaki temukolayo ka video okitegeera kayimba ka Rickman ne Jasmine kali kakafuluma aka good night Rickman no wali ne Shira Rickman mutumiddeko era tugenda kubala beddako okay so kati kali kakafuluma aka Rickman ne Jasmine netukatuulamu jokingly abaana just abala bwe bakijubisa akayimba kakuba in fact ye challenge ya single tambula ku luyimbo olwo mwaweza akakadde ka views enyimba zetuwezezako obukadde bwa views nga nyingi mwakikuba enyimba zetuwezezako obukadde bwa views nyingi nnyo ezimu mba sizijjukira naye nga ako twakakola ne tukaddanamu kati bwe kakikuba bakadama eri ne baseesaamu omuliro mutwongere ne bagamba Derick afunye omukazi kati awo byatandikira Derick afunye omukazi museeseemu nga waliyo n'abakritisayizinga yajja omwana wabendi Saudi amuleese omukozeseza Dubai abalala ne bagamba ate mweyagadde ne babaagala kati ne babaagala nga ababiri nga twagala bwe tutyo kati naffe twalabanga kikoze nga ate video gye tukoze ababiri etambudde okusinga ate neze tukola nga oli omu netugamba why not netwongera ate buli gye twayongeranga netwongera kukuba nemala ne muyingira ne Facebook sebo Facebook era namwe mwafuuka nga muli b'amaanyi kati Facebook kati Muna yinga akwasaganya Facebook nze nga ndi eno ku TikTok naye ennaku zino tokyali nnyo active muganda wange bw'otuuka mu eno ensi bye nali nsuubira ate si bwe biri ofuuka bize ogitegeera obulamu bwo ofuuka bize kati tetukyalina nnyo kyetunoonya ku TikTok tuyinza okugiddamu mu maaso awo well and good naye kati olina ofokasinga kuba kati ennaku zino okola photography kati ndi mu kusoma photography musaawa eno yes kale engeri gyawoganya katusooke tuwumulemuko katono tandikiraawo wennyini nyini tugenda tandikira ku Muna